report eyongedde okufuluma tusaba gavumenti era tugikubira omulango ogutakungula chemicals ezimu ezikozesebwa okufuuyira ebirime Abannayuganda bye balya ezimu za bulabe eri obulamu bw'abantu. Lipooti eno ba experts gye bavuddeyo ne bategeeza jjukira gye buvuddeko awo Southern Sudan yagoba obuwunga bwaffe tulera 75 ng'egamba nti tebuli good for human consumption. Nti obuwunga Southern Sudan bwe yagoba obwa Uganda bwali contaminated ng'era bwa bulabe eri obulamu bw'abantu. Era abakugu balabudde eggwanga lya Uganda ba experts ne baga nti kemiko ezimu eziri katale abalimize bakozesa okufuuyira ebibala bye tulya ng'ennyaanya za bulabe. With vegetables sold in market like Nakasero Kalerwe have abnormal levels. Duno luzungu lw'abakugu atamanyi luzungu lindako have ulira gwa abakugu webange mbu vegetables sold in markets like Nakasero Kalerwe Nakawa Kasubi are believed to have abnormal levels of contamination. Kakati government n'abakugu musitukiremu mangu chemicals zino zive katale. Ekitongole ekiregulating eby'omutindo twakibuuzizza kajjoji w'ebibuuzo tetugamba kino kijja kitya okuba nti Southern Sudan egoba tulera 75 nti zina abnormal levels of contamination. Abakugu abakulira eby'omutindo ne batwanukula nga batugaa nti nabo beewuunyiza kwa ebyuma bye bakozesa okukebera ebyokulya bino ate era byebimu by'ebyabalaze nti ddala kituufu Southern Sudan kye yali eyogerako. So abakugu musitukiremu omanyi bwe twogera ku bintu bino abali mu gavumenti munyiiga nga Junior lwaki tulwanisa wano tetulina gwe tulwanisa. Omanyi gavumenti yaffe eno erina ekizibu nti batekinokrats w'obagamba ekituufu bo balowooza bakusasudde obalwanise. Mujje ebyobufuzi mu bulamu bw'abantu, mujje ebyobufuzi mu bulamu bw'abantu. Abannayuganda batuwadde omusolo, Abannayuganda basupportinze government ene emyaka 77. What you can pay Ugandans is service delivery. Service delivery. Muva mu by'oggula ababaka ba NUP. Ekizibu kya Uganda si NUP. Economy. Nebwogula Kaziwe Bashiru Mbazira namulabye agenze mu NRM. Kaziwe Bashiru Mbazira yavuddeyo oba bituufu mbuyegase ku MK project. Nebwe munagula NUP ne mugimalawo nga temukoze bino bintu bisatu byensi bambagamba. Era ne wenali ewa General Sale Musale nabimugamba ne mugamba General sete zetumalanga tugula abo opposition zifiira bwerere. Abannayuganda baagala ekintu kimu, service delivery eterere. Omuntu agende mu ddwaliro asangeyo eddagala. Enguudo muzikole. Kubanga nange nina emmotoka buli kiseera tunaabeera mu garaji. Sente zimumala nga mugula bakazi we Bashiru Mbazira singa muzizimbyemu amalwaliro. Mu Uganda ekizibu ne bw'oyambala stocks empya ng'ebigere bye biwunya era bijja kuwunya because ekizibu si stocks.
there is poor service delivery in this country. That's not a lie. I have also been a victim of poor service delivery. Nyosanga abantu balina okusimba line okufuna driving permit. Why do they make lines? No basanga wansi kule basimbye line. No, what are you doing here? Mbwati tuze kuchiba drive. Can't they get them automatically? Isi yonna eze ku service delivery Kenya chetu singa kati. Bine bintu byokutwala week oyagala driving permit osasudde mu bank mbulinda mu week 2 mbulinda mu omwezi ebintu ebyo bigwewo. The cost of making business in Uganda vis-a-vis bureaucracy and time wasted is too much for Ugandans. Nebwe munayogera simanya export, simanya added value. Nga government temaze kukendeza ku budde bantu be bamala. Omuntu ayagala passport. Why do you take a month? The person has paid. He has put his information there. 4 days are enough. 1, 2, 3, 4. What are you verifying now? The whole data, ekola passport, eriku national ID. Why are you wasting people's time? Nenu basanga basimbira ini ku internal affairs. This is so absurd. It is so absurd. So, technocrats in government should now realize about service delivery. Is the problem of this government. Ebirala byonna mubikoze. There is peace here. Abantu bachakala mu Uganda. Service delivery still the problem. Era bwe tunakola ebyo byemba gambye wano. Monetary teams zizikola ki? Restructure the Prime Minister's office. Obubbi buli ku Prime Minister's office awo. Era ekyamabaati kyatulagira ddala. There is no monitoring of government projects. But minister ne bagenda ne bejjirayo amabaati. No monitoring. Ne babuuza Prime Minister, why has this happened? Now how can you monitor people who have PhDs? Prime Minister bweyagati badne nange munsasire. Monitoring ate ba minister abasinga n'ebitabo. Highly intelligent people. Bagenda amabaati ne bagatwala. Minister omuna nakinaguka bagala bakita batya. Natukinagukirako ngaba na Uganda. Nanti nze nagasanga mu lujja lwange. Ewolo minister. Telling a committee of parliament. Which type of arrogance is this? People have become arrogant in the government. And it's not God-given, by the way. Being humble is not God-given. It's something which we take a mungo omuntu. Ne omuntu nayogeza arrogance. Nanzite mumbuza bya mabati. Amabati gatambula ne gajja mu lujja lwange. He's still a minister. He's still a minister. He's there. So we really have problems. And the moment we don't rectify those problems, we shall be buying opposition members. Katika ziwe Bashiru Mbazira bwe yajoyinize MK project amadagala negetekayo malwaliro. Ababbi b'amataka ne balekerawo okubba amataka. Abantu babagoba ku ttaka. Omuntu n'amala emyaka 3 ku ttaka ng'alinako n'ebijja. Bonafide okipande. Oli naveeri nagavaawo awo. Naleta ne tractor n'asenda. Nenga polisi weeri emulaba bweti. Webali batunula. The highest bidder takes judgment. Nugachi bano babagobye ku ttaka batya. Nga osi wali ne DPC. Nga n'ebiragiro bya president abimanyi nti ow'ekibanja tagobwa ku ttaka.
nyoba gwerandiro dio yine chapa owe kibanja tibimukwatako akumibwa constitution owe kibanja ye muntu amaze kutaka ebanga ainaka enyumba ainaka amalalo omugoboti nino sanga abantu nga basenda amalalo nga ne police weri people destroying graveyards yuka egwanga lino Effude okutuuka wano mbu minister aina kumala kuva ku office azeka abantu kutaka ninga they are the LCs but LC5 we bali the RDCs are there so service delivery has become a problem. Abantu abamu bawumule mu government eyo bali mu complaisance ayo binonzize nga mbyogera nira ne bwensanga jeno muwozi bye mugamba some people should retire in government bagaga nnyo tebakyalina kyebafa the extremely rich omuntu n'abanga ali mu kifo kya government nga kimazeemu emyaka 2 myaka 15 kati oyaba yagaggawalanga because the whole essence of being in government in other countries you go in government 5 years you acquire wealth noddayo gye bakuzaala n'okola development. President yali ayogerako luli yingira government funa obugagga ddayo mu kitundu kyo okoleyo industry ne kati obugagga babufuna bagenda Nairobi sente zeggwanga nga bazibba ziri bweru bagula bizimbe. And we shall talk about them mpaka naffe we banaatutta ffe tukimanyi bajja tukuba amasasi. There is no compromise for us. We know ne Isima yali akimanyi ne mutabani wa Jakana Nadduli knew the end game of what we are doing, we shall be killed. Ekyo Isima mazima tulus eggwanga lino likyali amazima abantu balina entondo amuno mugaa lwaki okola ekintu kino lwaki ovumaganya pate enkyagulira batemu. But the end of Uganda is when people keep quiet. I think people should start realizing that this is their country. Kati munage Uganda is your country. Sigire, you are free to ask for a misoro. Jikolachi, you have that right. Let nobody intimidate you. You have the right to ask. They are not doing a favor to you. What we be tongole bya government byogenamu no sango obuwala obusiru kase kulikale kali yawo bweke mola bwekali ku sima ku WhatsApp. You tell him, you girl, are you stupid? Do you is this a public office? People are standing in the line. Katademu ediseti. Bweke mola bwekati. Abantu abamu muli mu bitongole bya government muloza mwamalayo. Temugambwako. Abantu mwogera nabo bubi. Abantu ne batulesa wabiri they are waiting for you. Really? So ebintu ebyo tulina okubi General MK abana Uganda bye bamwagaza kutereza labor force kutereza service delivery abululu ajja bufuna nebwe tuba tukyagula simanya tukyalwanisa Bob Wine mbutugula simanya katika zibwe basiru mbazira aina mulamu aki abana Uganda babonye with service delivery waliwo ma office agamu nga go magale. Have seen those offices, people are waiting ngoli tagenda kujja mboyo oyabera mu lwakusatuloka nga government ya finances ekyokubiri era ekiseggwanga linira kye nagamba General Sale
ba minister abamu tebatuukwako. There is a lot of bureaucracy. Some ministers are out of touch with the population. Omuntu ne bamuwa minister even accessing Ugandans. Kama na Uganda by the way bayina bye baagala bagamba. There is a lot of corruption here. Naye okulaba minister mu Uganda papa omulaba mangu. Not all the ministers who are accessible. Ngamanyi lwaki minister ne wabaawo bano be baawobwa minister nga yajja alinga akuba ekyeyo mu America. So buli ba minister oba abakulu we babeera nga society tesobola batuukirira, there is a rift. Nga Kampala nga oli really. So President Museveni abeerako nnyo kuno. President Museveni yandaba. Era President Museveni wabatandabye General Muhoozi buli video gyenkola ano bagimutwalira. Nagende wa General Salim Sale nanga you Junior, I always watch you. You a blogger, nyamwe global. General Sale yangamba, I always see you. But you a blogger, nyamwe global. Nimga now General, you have given me a job in the government. Now continue saying what you are saying. Bangas galenga njogera byenjogera sikyusako. That's why I'm here. Nera wali abali bandetako lugezigeze eyo mu government. Junior kakati simanya ebya live bikomye. I'm the truth of society. Bwe tutayogera ani anayogera. Mpaka ngense eweddewo. Let them know. Fe twogedde. Abagala okututta banatutta ne era nze Junior bwenfanga saagala muntu akaaba byonna mbyogedde. Junior bwenkera ne bankuba amasasi temubuuza nanzise gana amazima genjogera ganyiza bangi era gye bali eyo banyeevu. Government eri balinga abakola company gye bali eyo. So kati Ismail tayinza nabatuliyanga mugayi kati Ismail tafe. Abazira ku nsi tebawangaala. Buli wokola ebitali bya bulijjo ku nsi kuno era ofa bakutta ne Museveni akyogera. Heroes don't live longer. Era Isima singa teyafa masasi nandyewuunyiza. Ka Isima was courageous. Nga byoti okwogera yabyogera. Ye yali calling ye abantu abamu ku nsi bino bye twogera bye byatutondesa. Nti bantu nnyo abali mu government aboogera byenjogera. Nze Junior nkigambira truth. Nyuga tulekerawo okugula aba opposition. Ekizibu kya Uganda si Bobi Wine. Ekizibu kya Uganda corruption. Eggwanga line sente ntini bazibba. Bazibbe nno nga bakola development. Bazibba bazitwala bweru gula bizimbe. Kati eri eggwanga ki? Mafias basobola okudevelopinga eggwanga nga Italy. Bamafia be badevelopinga Italy. Mubbe sente nga muziteeka mu nsi yammwe. Wano kiri vice versa. Kati eggwanga ne lisigala nga lyavu. Kwa Uganda ekintu kye tubadde tulina ekirungi nti Uganda ng'ensi ebadde njavu naye nga abantu bagagga. Mu nsi abantu gye ba owninga property. Nti omuntu alina square miles z'ettaka. Wano omuntu abeerawo mu kibuga nga mwavu naye nga alina square miles z'ettaka mu kyalo. People own property here. Ebitali mawanga malala. Mawanga malala land belongs to the state. Here land belongs to the people. Naye ekiguzeewo President Museveni kwataga biga ttaka gano. The land grabbers are known. Balina obukodyo bwe bumu.
bayiwa material ababbi bettaka balina obukodyo bwe mukwa ka group akabbe ettaka mu Uganda si bangi bayiwa material ku ttaka lyo kibasooka okukola basooka ne bayiwa abantu ku ttaka lyo okeera ku makya nga kuliko abantu bootamanyi abantu abo ne bazimbako ssebo bazimba obuyumba ku speed bw'ojja obuyumba bukoona nga police ekwata destroying property malicious damage nga bagenda ne mu kooti nga gwe nyini ttaka ofuuka trespasser police ngekwata ngekuba mukomere no bo bazimba ogenda ova mukomera ng'oledde balinako ebizimbe bwe bukodyo bw'ababbi b'ettaka balina turakita ezitalina namba puleti basenda kiro amayumba bagasenda kiro n'ogamba omuntu oba gwe nnyini ttaka lwaki osenda kiro akatali kabbi oli obugumba osuula mu mulyango abaganda ebagamba balina omuze gw'okukozesa private company okuuma amataka ge babbye gwe nnyini lyo n'oba nga tolinnyako n'okukuba nga bakkuba ninga president yalagira dda teri private company kuuma ttaka lyonna liriko nkayana tegabe majje tegakkirizibwako even UPDF is not supposed okuuma ettaka eririko enkayana president yagamba police emundu tegaba ttaka obwannannyini bw'ettaka tebabugaba na mmundu kati amagye oleeta gaaki era nze kati tamale ku bbanga lyemmaze mu ttaka ntegererawo omubbi the moment ono aleeta amagye his titles papers ne babinosanga abakadde babagoba ku ttaka omukazi wa myaka 8 ayinako bajjajjaabe bagoyingewa abagoyingewa abo. The moment this country does not solve the land question, we are heading to anarchy. The moment we don't solve the land question, gendo buze bungereze ekyabayo the black revolution nyini ttaka n'abasenze we beetema Uganda olunaku lwe balica nga tebalina we babeera bafuuke balefeji mu ggwanga lyabwe kubanga eriyo abagagga abalowooza nti essente zigula buli kimu osobola okugoba abantu n'ogula poliisi n'ogula buli omu. We are going for revolution.